otukoze nona bulungi n'okutangaza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kubanga biseera bingi naddala bakulembeze tubeera pushed mu koona okusirika ate nga buli omu kimukwatako. Tumanyi bulungi basebo ne banyabo naddala mmwe abava wano mu Buganda tibeene embeera y'obulamu bwe tebadde ennungi okumala akabanga era kyetumanyeko nti ajjanjabwa. Njagala obasaba tusabire Kabaka waffe eddiini yonna oba oli mukatoliki oba oli musiraamu n'ebyoto mu bikume tusabire Kabaka waffe. Manyi nti mu ensonga eno eri sensitive kubanga waliwo n'abagezaako ate kiboni ng'agamba nti agwe tolina buyinza bwogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka waffe ffenna wagamba. So njagala nnyo okubazzaamu amaanyi, temulekerawo kufaayo ku nsonga z'abeeni, temulekerawo kukwatibwako. Nene bwe muba mwogera naddala ababeera ku social media mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa, mu ngeri etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga kuba ensi yonna yonna etunudde bano bahandolinga batya ensonga eno. Mwewala olulimi oluvoola, mwewala olulimi olukakanya, naye temukkiriza muntu yenna basirisa. Byali bigambo bya Ssaabasajja byagamba weegenderezanga nnyo oli agezaako okugamba ti ate yafe nnyo ku nsonga za Buganda okusinga abalala abamu baba batume. So mufeeyo mwenna era mukitwale nga kyammwe, obuvunaanyizibwa mubutwale mwenna naye nga mukikola mu ngeri ebaweesa ekitiibwa n'engeri enaweesa beene ekitiibwa. Ate nange ekibagamba bulijjo temugezaako ku isolatinga kugamba abantu abanetolodde nti oyo si mutuufu n'ono si mutuufu. Abantu bwe batyo baba bagenderera ku isolatinga bakugyeko omuntu yenna yandikulumiddwa oba omuntu yenna gwokolagana nawe naye nga eventually target ebeera gwe. So omuntu yenna agezaako kukyaya Kabakawo oba okudisassociate nga agambe nti gwe tosaanidde kumulumirwa oba kumwagala abagezaako mwisolatinga bene tumulage nti tumwagala, tumulage nti tumulumirirwa naye nga tukikola mu ngeri ey'obukakamu, mu ngeri ey'abantu abaakuzibwa. Bwekityo gwe Munnayuganda oyo ye Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine, ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform, bw'atyo ng'agera mu maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ezongedde okufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Jjukira nti Munnayuganda olunaku lwajja ebifaananyi byageze mu maaso n'okuba nga bifulumizibwa nga biraga Kabaka wa Buganda ng'ali n'omwami omu oluvannyuma yategeerekeseeko nga Omulangira Joseph Ndawula era nga ye mubaka wa Uganda mu ggwanga lya Namibia. Munnayuganda ebifaananyi ne byageze maaso n'okuba nga bitambula byabadde biraga Ssaabasajja Kabaka nga tali mu mbeera nnungi mu ndabika, era ekyasinze okuba nga ate kikuba encukwe kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ayambadde bisandozi, ekintu ekirwawo okuba nga ate kirabika nga bw'otunuulira oba nga bwogera mu maaso n'okuba ng'olaba mu bifaananyi bino. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okusinziira ku bifaananyi bye byageze mu maaso n'okuba nga bisaculatinga ng'abantu abasinga bagenda mu maaso n'okuba nga boogera nti ono nno yandiba nga waliwo ekitatambula bulungi. Omutimbagano gwa Facebook Buganda Kingdom kwe yagenze mu maaso n'okuba nga eyita netegeeza nga Ssaabasajja Kabaka abasawo bwe bamusabye okufunamuko okuwummula era bwe yavudde e Bulaaya n'agendako mu ggwanga lya Namibia. Omulangira Joseph Ndawula omubaka wa Uganda mu Namibia gye yagenze mu maaso n'okuba nga ate basinkanira n'abango bamukyalirakoko. Kakati ekintu ekyasinze okuba nga kyewuniikiriza n'abantu abamu okwebuuza nti kino kijja kitya. 1. Dignity oba ng'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kirina engeri kyageze mu maaso n'okuba nga ate obaolyawo kiweebuulwamu oba gyekyongera okuba nga kiweebuulwamu. Engeri photographer oba ebifaananyi ebyagenze mu maaso n'okuba nga ate bisaculatinga mu kaseera nga population oba abantu bali ku kyakuba nti Kabaka waffe tali mu mbeera nnungi, ali luddawa era nga buli omu agenda mugenda mu maaso n'okuba nga yeebuuza ku kiki ddala ekituufu ekiyinza okuba nga kiri ku Kabaka wa Buganda. Kakati mu kaseera kano teri kyabadde kisuubirwa oba kyali tekisuubirwa nti omuntu omulala yenna asobola okufuna ekirowoozo ekifulumya ebifaananyi ebyabadde bigenda mu maaso n'okuba nga ate bifaananako ng'ebyo byogenze mu maaso n'okuba ng'olaba.
nti mu kaseera newankubadde pressure weeri kabaka ali luddawa awuli luddawa ali luddawa jjukira nti nazze nkugamba enfunda eziwera nti amawulire gagenda maaso nobanga gasaturatinga nti kabaka wa Buganda yagenda maaso n'okubanga awambibwa bwe yali akomezeddwawoko wano okubutaka okwabobwe naye nti n'awambibwa abasajja bataategeerekeka ne bagenda maaso n'okubanga bamukwatira ku kisawo ky'Ennyonyi Entebbe. Ebyo nno byali bigambo by'abamu ku bloggers wano ku social media ebyagera maaso n'okubanga bisaturatinga ne bitandika okubanga bisaasaanira abantu ab'enjawulo n'abamu okutandika okukissaawo nti nno kyandiba ekituufu kubanga Buganda yali efuuse kyesirikidde. Pressure ng'eyongedde okubanga efuuka ey'amaanyi oba ng'ekwata wansi ne waggulu. Kabaka Katikkiro wa Buganda oba kabaka ow'ensonga z'ebweru wa Buganda yavaayokko n'ategeeza nga bwe baali bagenze maaso n'okubanga ate kabaka akyajjanjabibwa. Wabula mu lukiiko olwagenda maaso n'okubanga lutuuzibwa olw'abamu ku ba officials okuva mu Bwakabaka bwa Buganda lwategeeza nga oba lwakakasiza ddala nti Ssaabasajja Kabaka ali ayita mu mbeera etaali nnungi. Wabula abamu ku bakulu abagenda maaso n'okubanga booli mu lukiiko luno baasaba Katikkiro wa Buganda abamu ku abo abeesobola baweebwe omukisa okugenda maaso n'okubanga balaba Ssaabasajja Kabaka ekintu ekitagenda maaso n'okubanga ate kikkirizibwa. Katikkiro yagamba nti singa banaagenda maaso n'okubanga bakkiriza buli muntu yenna okugenda maaso n'okubanga alaba kabaka akyali kigenda kubeera ate kisufu nnyo abantu baali bajja kusukka obungi ensonga n'esigala awo. Naye omuliro tegwagenda maaso n'okubanga guzikira bwayongera ddala okubanga bisaasaana kabaka ali luddawa abamu ne batandika okubanga bavvoola nga bwe muzze mugenda maaso n'okubanga mubiraba abamu nga bayisaamuko olugaayo Katikkiro wa Buganda n'abamu okulowooza nti waliwo olupange oluyinza okubeera emabega wa bino byonna lwaki kabaka abuze. Jjukira nti bino nno byatandika okubanga bitambulira ddala okuviira ddala ku nsonga ezimu ezimanyiddwa nti kabaka wa Buganda alina kulabika mu mikolo mitongole nti si kyekintu ekibadde kitera okubeera ekyangu nti kabaka onoomulaba alaba awantu awamu naye gye bigenze ne gye budda kabaka wa Buganda atandise okubanga atalabika ku mikolo emitongole egimanyiddwa gamba nga amatikkira ge gamba nga emipiira gy'ebika by'Abaganda emipiira gy'amasaza okuyingiza abantu b'omwaka bingi nnyo byazze agenda mu maaso n'okubanga ate oba oli awo alabikirawoko. Naye kakati bwetutukidde olunaku lw'eggulo Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera nga kabaka wa Buganda emikolo gino gyonna talina waalabibwako talina waalagibwa talina waayolekera ekintu ekirongedde okubanga ate oba oli awo kireetawo okweraliikirira ne Baganda abamu n'abantu ab'enjawulo basekinnoomu nga bagamba nti wandibawoko ekitali kituufu. Kakati twali tukyali awo gwe Munnayuganda ngoberera ebifaananyi ebiraga kabaka wa Buganda ng'alina omukulu amanyiddwa nga Omulangira Joseph Ndawula. Ono nno ye mubaka wa Uganda mu ggwanga lya Namibia nga bitandika okusaturatinga. Ebifaananyi byalagidde ddala nti kabaka kituufu alabise okubanga tali mu mbeera nnungi nnyo era ng'apoozinze ne kiraga Omulangira ono Ndawula ng'afukamidde ng'amubuuza. Wabula ekirala ekyayongedde okubanga kitiisa bannayuganda kyekyalaze wansi kabaka nga bwe yabadde ayambadde ng'ali mu bisandoozi ebyabadde biddugalira ddala. Jjukira Nazzikuno gwe Munnayuganda ngoberera nga kabaka liba liiso kugamba kimuli eky'Abaganda bonna kwe batunula ne batendereza Katonda kugamba ne bawulira emirembe. Kakati ku bino ebyagenze mu maaso n'okubanga ate biragwa obanga bitandika okubanga bisaturatinga ku social media kyayongeredde ddala okunaabuula n'okweraliikiriza Abaganda bangi nnyo ne batandika okugamba nti kabaka wa Buganda alabika atya ng'ali mu mbeera efaananako bwetyo. Ekintu ekyayongeredde ddala okubanga ate kibatiisa n'abamu okweraliikiriza bagamba nti oba oli awo ne mu mbeera gy'agenda mu maaso n'okubanga ayitamu eyinza okubanga si nnungi nnyo. Kino nno kyogezeddwa abantu bangi nnyo ba bloggers n'abantu ab'enjawulo ne basekinnoomo abatandise okubanga bakuba ebituli mu kumu ku ebigenda mu maaso n'okubanga byogerwa ebiva mu Buganda n'ebitundu ebirala. Abalala bakisizaawo nti okusinziira ku bino ebigenda mu maaso kabaka wa Buganda abamu bagamba nti yali yayingira dda mu Buganda yali yajja dda newankubadde nga waliwo ebitatambula bulungi era ono n'agenda mu maaso n'okubanga atwalibwa kugamba mu mbeera etali nnungi n'aleetebwa mu ggwanga lya Namibia wabula nga si kwagalake. Kino nno kyakakasiddwa era kituufu ddala nti ali mu ggwanga lya Namibia ng'Obuganda bwe bwogerwa naye abamu bagamba nti bino biyinza okuba nga bipange byonna nga musajja wattu n'okuba nti ali eyo taliyo nti bwakyeyagalire. Kakati abantu abamu batandise okubanga baga nti akomezebwewo kabaka ali luddawa n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Naye nga kyenyinza okuba nga nkugamba oba gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera kabaka wa Buganda ekifaananyi kino ekiri mugenda mu maaso n'okubanga kisaturatinga kayinza okubeera ddala akabonero ate nako akawongedde okubanga kanafuya n'okukuba ebituli mu ebibadde bigenda mu maaso n'okubanga byogerwa. Kyendi mu kwebuuza photographer because abantu nga bano ab'ebitiibwa kabaka wa Buganda moreover
kitegeeza abafotographer be balina okubeera very keen ate nga beegendereza nnyo si kumala gapapa nti buli kimu n'ogenda mu maaso n'okuba ng'okiteekayo ku lw'ekitiibwa ky'omutanda oba ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Kakati omuntu yagenze mu maaso n'okuba nga akuba ebifaananyi moreover ne biteekebwa ne ku page ya Buganda Kingdom, kitegeeza nti nabo bakikakasizza ddala nti kye babadde bagenda mu maaso n'okuba nga baagala oba oliawo abantu balabe kye batalowoozeza nti abantu abalala bagenda kukivundula mu ngeri emu oba endala okusinziira ku nnyambala kabaka wa Buganda gye yabadde ayambaddemu ne ku ndabika gye yabadde agenda mu maaso n'okuba nga alabika mugoma na Uganda agenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera. Kiddawa, kikomawa, kyekiddako, biki ebirowoozebwa, nteekateeka ki eziyinza okuba nga zigenda mu maaso. Kabaka wa Buganda Namibia gy'ali tekikakasiddwa okusinziira ku Buganda Kingdom ku mawulire gegenze mu maaso n'okuba obubaka bweyisiza ku mutimagano gwa Facebook tebakakasizza ddi lwagenda kuba ng'akomawo, wabula okusinziira ku kiwandiiko ekibadde ekiwanvu ddala kiraze nti abasawo be baasabye kabaka okugenda mu maaso n'okuba ng'awummulamu era nabwe gutyo n'asala okuba ng'ayitirako mu ggwanga lya Namibia ng'avudde mu ddwaliro gy'ajjanjabibwa, naye abasawo nate era ne bamusaba okuba nga awummulamu atwale ekiseera kye bataataddewo wano mu muwendo oba mu mwezi oba mu wiiki oba mu mwaka, wabula atwale ekiseera nga tannaba kuba nga adda ku mirimu gye mu butongole. Akomawo ddi awonze naawe. Nze muzzukulu wa Kyadondo Frank Asili. A very good evening, good afternoon, and good morning. Next Edition TV, subscribing and sharing. Tukomawo.